Nkwanirizaako gwe munnange akyajekomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda okuno kwe kwaffe ekabanda musoke owennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi. Kakati nno munnange nsaba nkulage amannya gano ne kye gategeeza oba oli awo ky'obadde tomanyi ate naawe okimanye. Erinnya Makumbi, erinnya nno lino munnange lyaba Mbogo. Era nga lyatandikira ku Ssekabaka Kimera. Kimera bwe yali ajja okulya Obuganda ng'ava e Bunyolo, muzzukulu wa Kayiira ayitibwa Kipimpini ye yamwetikkirako enkumbi, kwe kumutuuma Makumbi eritegeeza omwetisi w'enkumbi. Abange ebyo nno osiibisuseekaawo wabula munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.